Kadama TV Kadama asaba buyambi agamba nti ali mu mbeera mbi agezezzaako okubeera nga contactinga kampani ye ne kampani esobodde kubeera nga emuyamba baboosi bamutulugunya bamusibidde mu nnyumba tebakyamuwa mmere tebakyamuwa mazzi nga amazzi ganywa ga mutooyi embeera ng'eno etandika bwetyo bwe twabalaga n'omuwala oli bamu ne bagamba nti abawala bamu beekoza naye paka kufa ekintu kitandika bwe kiti nti si bakadaama bangi nnyo abafuna omukisa okubeera nga bakomplaininga nga bakyali balamu naye Kadaama bw'akomplaininga nga akyali mulamu kyalibadde kirungi nnyo n'abeera ng'afiirwako Kadaama ono agamba embeera gy'alimu agezezzaako okufuna obuyambi naye bugaanye bakkakkanye bamusibidde mu ruumu olwa tetunnamanya kiki nnyo embeera oba buzibu ki obwatuuseewo baboosi babeere nga bamusibira mu ruumu omwo wabula ffe kitwagala okumanya kyokka nti Kadaama ono ali mu buzibu era nga yeetaagisa buyambi takyalina kyalya ne bamugamba n'omugamba nti kuba yabasabye ssente ze ez'akolera bamugambye nti ssente z'okolera ge masannyalaze ge tusasula g'okyajingamu essimu yo kugamba embeera ng'eno engeri gy'omuntu gy'akusaba omusaala gwe n'ogamba nti amasannyalaze g'okyajingisa essimu gwe musaala gwo embeera eyo tebeera nnungi so tusaba kampuni yamutwalayo ajja kujogeraawo egezeeko okubeera nga econtactinga ne kampani gye baaweereza Kadaama ono bakwasaganye ensonga eno Kadaama ono aleme kubeera nga atuusibwako obuzibu kuba kitandise bwe kiti n'ekiyinza okuggwera maziga bakadaama bangi abavaayo ne beekubira omulanga abamu ne bagamba nti balimba beekoza yazza atya okubeera ng'ali mu buzibu n'afuna essimu n'asobola okwerikoodinga omuntu okufuna essimu n'oweerikoodinga bangi betulabye nga beerikoodinga bangi betulabye nga mugamba nti balimba bwe bamala okufa nga mugamba nga muteekako awo RIP nti kaŋŋambe nti si gamba nti buli mukadaama ali mu buzibu tasobola kwekubira mulanga era tasobola kubeera na ssimu naye bw'aba yeekubidde omulanga kampani muveeyo kampani yamutwalayo mu contacting ne kampani gye mwamuweereza kampani gye baabaweereza oba eri eyo mu nsi gy'ali mugezeeko mugende mu maka gano bakati neewunya vidiyo ng'eno neefuluma ddala omwana nga gwe wamutwalayo Kadaama gwe wamutwalayo n'olema okugenda wa gye wamusukuma kasooka tuwulize vidiyo ya Kadaama ono tuwulize n'okulaajana kwe bwe kuli tulabe engeri gyetusobola okubeera nga tumuyambamu Munyambe bannange nsaba buyambi nayitira mu KHM ye kampuni gye nayitamu ngeno Saudi Arabia bansibidde mu luumu siina byakulya omutwe gunnuma amazzi nywa gattooyi baaganye okunsasula ssente zange mbanganje emyezi 2 bangambye za amasannyalaze gekyajingisa essimu munyambe bambi bansibidde mu luumu siina kyendya siina mazzi genywa amazzi nywa gattooyi munyambe bambi kwatuusa munyambe amanya gange Nakiwala Janet nayitira mu KHM ye kampuni gye nayitamu naye nsaba munyambe bansibidde mu luumu siina kyendya siina kyenywa amazzi nywa gattooyi genywa baganye okumpa obusente bwange yitiza amasannyalaze genkyajingisa essimu munyambe bambi munyambe bansikambula engoye bansigambula emikono bantulugunya munyambe munyambe bambi ndafiira mu luumu siina kyakulya bangamba neegulira emmere nsasule n'amasannyalaze gekyajingisa essimu
bansibira mu luumu. Bansibidde mu luumu, siina kyakulya, siina kyakunywa, amazinywa gatooyi, wenganywa olubuto lunuma amazzi gawunya. Siina kuyambibwa kwonna. Munyambe ndi muno mu luumu, siina kyendya, siina kyenywa. Enda nfiira mu luumu, munyambe bambi.